President afuga kuno Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ayongedde okukikkaatiriza nti tagenda kwekyusa ku tteeka ly'ebisiyaga lye yayisa gye buvuddeko era nga yenna anaakwatibwa nga yeetabye mu muze guno si waakuttirwa ku liiso. President asinzidde mu kisaawe ky'abaziire Kololo bw'abadde ayogerako eri eggwanga wamu n'okuggulawo ekitundu ekyokusatu ekya Paalamenti ey'omulundi ogw'e11 ng'omukolo guno gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wano abavudde mu kakiiko akataba amawanga g'obuvanjuba bwa Africa, abakulembeze b'ennono wamu ne bannaddiini kw'ossa ababaka ba Paalamenti n'abalala. President atuuse ku kisaawe Kololo ku saa 8:15 ng'abadde awerekeddwako Maama Janet Kataha Museveni nga yaniriziddwa Sipiika wa Paalamenti Anita Anneta Among wamu n'omumyuka we Thomas Tayebwa ng'oluvannyuma alambudde ennyiriri z'abakuumaddembe. Sipiika Among akubiriza olutuula lwa Paalamenti eno ekitundu ekyokusatu ng'asoose kwanja ebyo bye basobodde okutuukako mu kitundu ekyokubiri kye bamazeeko n'ayogera ku bannaabwe ababafuddeko okuli omugenzi Patrick Okabe yali omubaka w'e Serere County, omugenzi Charles Ngola eyakubwa amasasi ku ntandikwa y'omwezi oguwedde eyali omubaka wa Lubaga South Paul Katolu Bwame yafudde mu kiro ekikeesezza olwaleero n'abalala. The former member of Parliament of Lubaga South in the 10th Parliament, that is Honorable Kato Bwame Paul. Alambuludde ku mabago ge basobodde okuyisa mu kisanja kino n'ago ge bakyekenneenya n'asiima ababaka olw'obutatiirira bannayuganda wamu ne President Museveni olw'obuwagizi bw'abawadde ne basobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'abakwasibwa bannayuganda era n'asuubiza nti baakugenda mu maaso n'okukolaganira wamu n'ebitongole bya gavumenti ebirala. Yeebazizza President olw'obutapondooka olw'akazita akamusibwako n'asobola okussa omukono ku tteeka ly'ebisiyaga wamu n'okusoosowaza ebyo bannayuganda bye baagala ate n'atambulira ku mmoto y'eggwanga lino nga kati omulimu gusigadde eri abo abakwatibwako okussa etteeka lino mu nkola ng'asabye n'ababaka okuba eddoboozi lyabo be bakiikirira era bababeerera omu buli wa babeetaagira. For his steadfast action in safeguarding the interest of Ugandans and withstanding all the pressures in a bid to preserve our national interest and abiding by our national motto. President wabadde ayogerako eri eggwanga ayogedde ku byenfuna by'agamba nti bikula buli lukya ng'ategeeza nti kati ebintu okuli butto, amafuta wamu n'ebirala byakka ebbeeyi bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. This growth will arise from one, economic stability as a result of low inflation, two, establishment of more manufacturing plants, factories. Ugandans, when you hear plants, don't think they are talking about crops. Agamba nti olw'obutebenkevu mu byenfuna amakolero gatondeddwawo kw'ossa enteekateeka ez'okuggya bannayuganda mu bwavu okuli eya Parish Development Model n'emyoga wamu n'endala nga n'ebyensuubulagana n'amawanga amalala bikula buli lukya ng'ayogedde ku bbula ly'emmere mu ggwanga ly'agamba nti livudde ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde. The size of our economy was equivalent to $1.5 billion. That's what it was in 1986. Today our economy is about $49.4 billion. In other words, the economy, this is if you use the exchange rate method, in other words, the economy has expanded by more than 30 times since 1986. Ensonga y'ebyenjigiriza eby'obwerere nabyo abikonyeeko ng'agamba nti ayagala okulaba nga buli munnayuganda agenda ku ssomero era nga basazeewo okuddaabiriza amasomero wamu n'okuzimba laabu eza saayansi mu masomero ga gavumenti kw'ossa okuzimba amatendekero g'ebyemikono. Introduce UPE and USE programs in order to ensure that no child of school-going age misses out on schooling on account of school fees. Ku nsonga y'obuli bw'enguzi agamba wasaana wabeewo obwerufu wamu n'abo abavunaanyizibwa okunnyonnyola era nga baakugunjaawo enkola eya tekinologiya mwe bagenda okuyita okulondoola abakungu ba gavumenti wamu n'abo abeenyigira mu nguzi naddala nga beetaba mu nsisinkano n'abakungu mu ziwooteeri. So this tossing up and down investors must stop. This is the biggest problem I have. Ayogedde ne ku butebenkevu bw'eggwanga lino
kw'ossa ensonga endala okuli parish development model, okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka, okutumbula okufukirira ebirime wamu n'ebirala byagamba nti bigenda kuyambako mu kumalawo ebbula ly'emmere, ng'ayogedde ne ku zibbanka z'enkulaakulana wamu n'obwegassi kw'ossa ebyenjigiriza byagamba nti byakusoosowazibwa nnyo. The Uganda Police and Uganda prisons, enhancing the security infrastructure to detect crime before it happens, and addressing the welfare of personnel in security uniforms. Nzaneti Namatovu wamu ne Kiza Peter ku lwa KSTV agaleero.